omwami waffe takyaliwo yagenda kuba Sheeba yalagawa wali Bulaya yalagawa uyo mwami wange na leero. I think that people should wait for our communication. If anything like that happens, that's a major thing. Kijja kuva mu ffe. But I will tell you, if you care that we still love each other, we're still together. You may love each other nenga taliwo. No. Nchogera in the other way, that we're still together. Yes. Nenga tali mu ggwanga. No, wali olusa fuluma olusi nadda, like he moves, tali stationary in my house. So he has work, sometimes he'll get out, sometimes he'll be around, that's just life. Yeah. Coming to the second last question, waliwo akayimba akapya akafulumi kebayita spimika abantu ne bagamba nti no gwomu kwe bayimbyeko ebirungo spimika aka Sheeba. Saawulidde erinnya lyange oba anything ekikwatagana ku nze, so nze ndooza abantu just bali mu kulingiriza ebitaliiyo. Kati bagamba kino bakunongerako. Sinawulira linnya lyange oba anything ekirelatinga ku nze kigamba kati oyo ye Sindi. Sirina kyempulidde. Naye akayimba kalungi kali kutambula. Temukateekako bintu. You understand? Let the song move. It's just a song. Nze siri nenga mu temukyayinako buzibu muli fine. We've never had an issue. Our issue only comes, where muntu bwalumba munne ekyo ne kiggwa ate twakimala. Last year, in September twakimala. So there's no problem. Tebalina kulangira buli omu yali akiraba. Yeah, there was no need. It was too obvious. Okitegera kyali too obvious okutandika okulangirira kuba buli omu yali akiraba. I'm good. How are you? Bulungi, tutambuza mpola mpola. Birungi, emirimu gitambula, business as usual. Tulina ebintu bye planning, but we've always had a lot of plans happening. When we're ready, we'll let you know, but Uma is moving as usual. Okay. Let's talk about issue ya AI. Abantu bali kozesa okusingira basinga kozesa Mugenzi Radio. Enyimba ziri kufuluma, twasoka Razawi, tuli kulaba Kalkasita. What is about AI? I understand when an artist akosa malobozi g'omuntu bw'atyo, jumping on a legacy like that okutambuza ennyimba, and I understand that. Nti kiyamba artist omupya okumanyika, but kiddayo to us engeri gye twesettinga up, like right now tetumanyi nti copyright za radio anazirina, because that's the person who can fight for to preserve his legacy nga eri untouched, not anybody asobola gibuukira nti akose eddoboozi lye. So kiddayo wali nti I would love to know nga Uma twayagadde nnyo tegeera who owns the copyright. Tutayo conversation etandikirawo, but otherwise tetulina kye tusobola okukola at the moment. AI is moving way faster than all of us, and we need to catch up. Yeah, but I advise most artists nga tukyali balamu, secure your copyright, making sure until you register under UPRS, under URSB, so that ebintu ebyo tebisobola kubaawo ate bibeerawo omuntu aliwo ya benefiting from it. Yeah. Okay. Eyasooka lwalimba lwa Masavo olwazawi azawi n'agamba ye teyakikolako, ne lwazeko abadde lwa Kalkasita ye n'agamba kino ye yakyekoledde ng'omuntu. Is it going to affect the industry of maaso era is it necessary to use someone AFA? It depends. Like if the copyright is open and the artist doesn't mind it, then it's okay. Artist ngatafude because somehow ochongera otambuze eddoboozi abantu baliwulira all over the place. So in one way, you could say they are promoting radio's legacy. But in the other way, if it's an artist yali tachagala, that is when it becomes illegal. Nenga right now because tewali agamba, tewali agula rights ezo, so right now it's anybody can use it and there's nothing that the law can do. Bokera kumachanga bakozesa liri. Eddoboozi lyange nze ndi mulamu nja kulwanisa mpaka last. No yangu machanga kabaka akoze remixing amuli babiri nga tena kubira kusa. Yeah, definitely I'll take you to court. Because me I have my copyright set na buli kimu tosobola kinkola nze nja kusiba. Ate radio ataliwo etukola. That's the problem, is that radio is not here. Mufuta kolaki tawoza musango. There's nothing we can do about it. So our war to yigire kwekyo, we need to secure our legacy, secure your copyright before anything happens. Okay. Aba producer bavayo nga siba basanyufuna mu abayimbi nga bagamba kino webama bakola ennyimba mubeera bira, they need their realities era beats ze bajja tandika zitunda webanga tembafuddeeko.
kati nze when alingende wa producer okola naye all of them that I've worked with I was not aware until it's a lifetime commitment nze nali manyi nti nzija n'oluyimba lwange ne recording nga nengenda tewali producer yangamba nti kati nga bwe nkubidayo kya me and you we are together for life. Nobody said that. It's something that I'm hearing right now. So nze ndowooza aba producer tuddemu tuteese bupya mutubuli ekyenyi kye mwagala from the beginning wanze wenzija mu studio nonga nti production etwala $2 million 3 n'ezikuwa mba manyi maze because you never disclose this information that oluyimba olukwatayo mwana buli mwaka buli myaka 2 olina okuba ng'ontemera. You need to let me know kino kyoyagala. Obuzibu tulina kati is that the producer beemulugunya but it's because they did not set up any contracts. There was no agreement with you. So my advice would be let's sit again and talk. If you want, if you want this thing to be changed, to them to tule because producer wokola oluyimba that's all you do okoma mu studio. Oluyimba okutuuka okuba nti luli hit ogwo mulimu gwaki gwange ng'omuyimbi oyinza okukubira akayimba akakabyenyenyenyo nene nesikafaako ne kasigala oba ne katafuuka ki hit tulina okubanga ebintu tubyogera from the very beginning nga twogera ekituufu. That is my issue right now. I think us as artists tuddemu producer nfo ky'okunyiiga mujje twogere tulabe how we can find a common ground. Tulabe engeri gye tutandikamu ekintu kino bupya oba tetusobola kuddayo saawa zino. Wali ennyimba ennene ezankolera nga bw'olaba mbikooyayo kyayo ezo sente nazirya dda tosobola kummanja leero but what we can do is that we can sit down and decide like from now to make sure ebizibu tebidda tuddemu tutule tukole ki twogere. Okay, but who owns the beats? Ani abeera who owns them? It depends. Kati nze bwe nzija mu studio most of the time nzija nga nina tune yange mu mutwe kati oyiyiza beat yo ku luyimba lwange okitegeera because of the vibe that I've come in as an artist that makes you make your beat. So it's different from my producer nga akuweereza beat nga totally gubadde bwongo bwe tasinzidde ku luyimba takoze ekyakuwadde beat nga ye. And also then some producers bagigabanga rhythm. That means esigala ye asobola giwa buli omu naye bw'oba nga tewaŋŋamba nti no oluyimba lwange rhythm nze mba manyi nti no beat belongs, it is tailored to my song. So I feel like it's unfair for you to give it to somebody else. Yes. Emabegako obadde osaga y'omwami eyita Busy Natete yavaayo nakleminga omwana wa Winwaki dadi wa Winwaki nave nagamba ti nasabamu abakulembeze b'abayimbi mukwate omuvubuka mwingire mu nsonga ze. Okay, I think that situation eri nyangu. I know there are associations, there are so many organizations ezidealinga ne gundi as issues with you as a family. Okubula ekituufu faba uma we deal with the music, the musical side of things. Kati what we can do is connecting to the other associations, but we don't deal with family issues. We don't deal with anything that involves DNA, proving whose child is whose. Nga uma techiri mu doketi yaffe. But our offices are open. Bwabanga tebamenyi wakulaga ffe tujja balagira where they need to go. Yes. Okay, so your business with Junior Kati Ediate, how do you rate the music industry at the moment? Because I'm bagamba Kati niwide nnyo ku stand tekyali kundongonge yaddayo kyayo kya matoteka kamateeka izo ennyimba ezizeda. Now it's no longer no bakuba nyimba lwaleero ng'enkyali weddewo. It's not the industry, it's the artist. It's the artist because I still know artists naleero bakyakuba classic nga ye tali kwezo speed eza hit eyenkya nemala neggwawo in 2 weeks. So it's the artist. Tufunye a league of artists abaagala amagoba for tomorrow tayagala kulinda so they want to do a song which matches with whatever is there, so you trend with fanga no limba lolufa. So it's not artists, it's just it's not the industry, it's just some new artists abali kujoining your trend. Okay. But we still have artists abawandika classics. Okay. You want artists abulamu nadda tusubire nti no twakola. Are you going to give us another show this year? Yeah, definitely. I have a new song and it's doing really well. It's called Full Package, and I'm working on the visuals, to do the video with Chiru Fulume, and I think it's going to do very well. Yeah, tunasinzira kwecho, but right now ndimo plan ne Blue 3 kwa tuna concert ya fenga 22 June. So chetuliko kati rehearsals, meetings, ibichiyona. What made you change dates of the concert? Because we had an artist we respect yagala date eyo kati fenga the younger artists oleka omuntu nakola especially if tekigenda ku affecting especially monetarily okitane kigenda so twakita twagenda team yaffe bonna ne bakkiriza, so we let it go. Okay. The allegations is that is from talking about Cindy that the omwami waffe takyaliwo yagenda kuba kyeri yalagawa
I think that people should wait for our communication. If anything like that happens, that's a major thing. But I will tell you, if you care that we still love each other, we're still together. You may love each other, nenga tell you. No. Nchogera in the other way, that we're still together. Yes. Nenga tell you mugwanga. No, wali olusa fuluma olusi nadda, like he moves, Tali stationary in my house. So he has work. Sometimes he'll get out, sometimes he'll be around. That's just life. Yeah. Coming to the second last question. Waliwo akayimba akapya akafulumi kebayita spimika abantu ne bagamba nti no bw'omu kube bayimbyeko ebirungo. Spimika akashiba. Saawulidde erinnya lyange oba anything ekikwatagana ku nze. So nze ndowooza abantu just bali mu kulingiriza ebitaliiyo. Kati bagamba kino bakunongerako. Sinawulira linnya lyange oba anything ekirelatinga ku nze kigamba kati oyo ye Sindi. Sirina kyempulidde. Naye akayimba kalungi kali kutambula. Temukateekako bintu. You understand? Let the song move. It's just a song. Nze siri nenga mu fine. We've never had an issue. Our issue only comes, whether muntu bwalumba munne ekyo ne kiggwa ate twakimala. Last year, in September twakimala. So there's no problem. Tebalina kulangirira buli omu yali akiraba. Yeah, there was no need. It was too obvious. Okitegera kyali too obvious okutandika okulangirira kuba buli omu yali akiraba. Sunday tuli ku Buloba. Just ya carnival. Yeah. First of all, twagala okumwebaza okuba nti yalonze ffe okolagana naffe, because ekyenjawulo ekiriwo is that we have tuli kumusupporting as omuntu okuba artist ng'ayagala kumenya world record tekibangawoko. It's a very daring thing abantu abasinga tubitya naye okuba Omunayuganda. I'm so proud nti yajja mu office nga nze president, in a time like this that we get to support something like that. So for me he's already a winner. Era tugenda kumubeererawo from the first hour up to the last. Tuba tudrawing a program yaffe wena okubeera. Era buli omu yalize nalako omuyimbi ali ogezaako bagenda breaking a record the longest rap 55 hours ever for 55 hours. What is it cost? I don't know. Now I'm going to find out tomorrow. Atandika ncha, yes. I'd like to appreciate you. Mwena mwebale kuwagira Cindy, mwebale kuwagira Uma, Thank you for appreciating Gaza namulabi mwebale kuwagira, because a lot of artists tubayamba ne batakola ki, ne batwogera. So I appreciate you for, mentioning us and what we have done, and the embassy ya Uganda. Nyagala bazama manyi, the problem is not the country where you go, the problem is the promoter. Don't leave a whole opportunity of a whole country because promoter no, they still market in that country. So let's find another way of dealing with it than saying your country, let's sabotage it, But others, Uganda na kuwagira industry yaffe. Thank you.